Abatuuze okusingira ddala okuva mu ggombolola ya Kirumba ekyotera bawanjagidde gavumenti okubakwasizaako wakiri ebawe ku maato basobole okuba nga babbulula ebyenfuna mu kitundu kyabwe. Kivudde ku mugga ogugatta ebitundu omuli Lwengo, Masaka awamu ne Kyotera okuba nga guli mu mbeera mbi kye bagamba nti kiremesezza ebyentambula okutwaliza awamu. Abatuuze mu ggombolola y'Ekirumba ekyotera abali mu kusoberwa olw'omugga ogumanyiddwa nga Kyenvubu Kitanga kwe bayita okugenda okukola emirimu gyabwe naddala egy'obusuubuzi okuba nga guli mu mbeera mbi nga n'akaato balina kamu kyokka nga nako tekafunika ekireeseewo okuziŋŋama kw'enkulaakulana ey'ekitundu kyabwe. Omwana abaakula ingirimu omugga ogwogerwako gusangibwa mu ggombolola y'Ekirumba ekyotera era nga guliko obuwanvu bwa mayiro 5 nga gugatta Kyotera ku disitulikiti y'e Lwengo wamu n'ekibuga Masaka. omwana agambye sinyambadde sizze nga nyambadde wange nze nalikikozeeko ekyo Amina agenda kutuulamu kati niwali. Abatuuze boogedde okusoomooza kwe bayitamu omuli n'abaana bangi abatakyasobola kugenda ku masomero agamu naddala agasangibwa mu disitulikiti ezibalinaanye. Wabula bano bawanjagidde gavumenti ya kuno okuyingira mu nsonga eno batereze omugga kw'ossa n'okubawa amaato agali ku mulembe oba oliawo emirimu gyabwe ginaatambula. Wano ku mugga gwaffe omuntu waffe emitala ku lusi tetumugenda kumuziika lwa nsonga ya ntambula wano. Eryato lyaffe lirino ttono nnyo. Twalibadde twetaagawo eryato eddala nga ddungi. Nga embeera eyo tulimu ekintu tokifunira mu budde, totuukira mu budde gy'olaga, kyoyagala eri tokifunira mu budde, wamma ne kitubire twetooloola kaliisizo ate tusobole okudda wano emitala. Ekitundu ekisinga okulima emmwanyi, kirima bogoya, kirima ndiizi, byonna amatooke, nga era bw'ozeewo biraba nga atuva eri kitundu ky'abalimi ne bambi. Abalimi tebaganyuddwa ate ne disitulikiti yennyininyini yandibadde esobola okubeera nga efunamu ku musolo oguva eno nga gujje ese ebintu babitunda ne bafunamu ku musolo ne gavumenti neafe awamu okutwalira awamu ne tukulaakulana. Somero geeyo walala naye ng'ate eryato litini tetusobola kuyitamu bulungi, abantu tebasobola gendamu nga bangi, ate eyo tulinayo n'abantu baffe tuba twagala obbalabako naye nga tetusobola kuyitamu. Twogeddeko n'omugoba w'eryato lino Seggaali Vincent n'ayogera okusoomooza kwayitamu mu kusaabaza abantu. Naye nga oba gakendedde liba lyakkaluubirizibwa nga weriri wafunda oba ovugira otuuke emitala obudde okozesa buwanvu oba owulira muli ekifuba muno okulisindika ogenda otuuseeyo kyusoddeko n'abalala kati ate ng'eryato lyabo ettono. Mubiri Vincent ng'ono kansala ku lukiiko lwa disitulikiti agambye nti omugga guno gulina enkulaakulana nnyingi gye gusibidde emabega mu kitundu kyabwe. Gugatta ku disitulikiti Lwengo ne Masaka City naye sirina makulu gatuukayo era tuyambiddwa amakubo ne gaggulwa. Ye ssente w'eggombolola eno Mpuuga James agamba nti bazze beekolamu omulimu okutereeza omugga guno nga bayita mu nkola eya bulungi bwansi kyokka ne balemererwa olw'ebbula ly'ebikozesebwa kati nga baagala gavumenti eveeyo ebakwasizeeko. Kutinda omugga ogwo ne gitulemerera naye tusaba abantu bonna abayambi abayinza okutuyamba ne batutaasa ne tusobola onaffe okufuna enkwatagana ne bannaffe olw'amakubo amabi. Kosezza abatuuze wamu n'abasuubuzi. Byamukisa Ronald, Crossroads TV, Omunnyo.